wama kana rabbuka muhlika alqura Allah tabiranga nakamunaka eddagala zikiriza ekibuga n'abantu baakyo hatta okutuusa yab'atha fi ummiha rasulan ng'amaze okutuma mu capital city y'ekibuga ekyo omubaka yatulu alayhim ayatina omubaka oyo abatuuseeko amateeka gaffe ng'agabasomera nga bwe twagala ensi ebeere ng'etambula wama kunna muhliki alqura fesitwali bakuzikiriza kibuga kyonna illa wa ahluha zalimun okujjako nga tumaze okusanga nti bannannyini kyo bali az'amaanyi b'amateeka gaffe era be basamize balukulwe buli kye tutayagalanga kye bakola. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء الله سبحانه وتعالى تجزا timwina kintu kyonna kimwali muweereddwa ku bulamu bw'ensi eno okujjako famataa'ul hayati dunya kintu kyakweyagalamu wano katono nnyo nakyo ku bulamu bw'ensi si kintu kya lubeerera nti Allah bw'awadde wano obugagga ajja kusangira ku lunaku lw'enkomerero ng'obugagga obwo gyebule ekyo kye tukuwadde wano ku nsi kakasa nti kyakweyagala nakyo wano ku bulamu bw'ensi katono nnyo kikuyambe mu kutegeera Allah n'okubanga okola Allah by'ayagala wazinatuha era kyakwewunda kwansi wano wekigenda okusigala Allah subhanahu wa ta'ala eri gy'olaga ayagalayo mirimu wama inda Allah naye ebyo ebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba okukolerera khairun byebisinga obulungi Allah akuwawa n'ebintu ku nsi obeere ng'obikola obeere ng'okolerera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byajja okukusasulamu ng'ovudde mu bulamu bw'ensi kubanga ebyo byagenda okukusasula mu bulamu bw'ensi ng'obulamu bw'ensi buweddewo byebisinga obulungi wa abukate ebyo byalubeerera si byakuggwawo afala taaqiluuna abanga ekintu ekyo temukitegeera bwe muziika bannammwe mulaba balina kye batwala ebyo byokka bye baakolerera Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okubabalako singa babeera ku nsi kuno nga bye twaba baabikolamu emirimu emirungi Allah gy'ayagala abo be baateeka ku akawunti yaabwe ey'olunaku lw'akhira ne beeterekera Allah be bagenda okubeera nga baateeka wali okusaasira era be bagenda okwesiima. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye tukozese amagezi tusobole okulaba ekintu ekyo kituyambe nga tukozesa ebyo bye yatuwa wano ku nsi okusobola okubeera nga tubigula mu akhira. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. afaman wa'adnahu wa'dan hasana abaffe omuntu gwe twalagaanye endagaano eyo nga nnungi era tugenda kugituukiriza fahuwa laqiihi ng'endagaano gye twalagaana nayo y'okumuwejja n'eyo ng'ajja kugisisinkana era ejja naye agiyingire kaman matta'naahu mataa'a alhayaati dduniya afaanagana oyo gwe twawa ebyokweyagala by'ensi n'abeera ng'ali mu bulamu obutiba ayina abakyala abalungi ayina ebyentambula ayina ebibanja ayina effaamu ayina biki byonna omuntu oyo gwe twawa obulamu bw'ensi wano ng'agenda kutibamu ku bulamu bwa nsi naye nga ku akhira talinayo kalungi asobola okufaanagana oyo gwe twalaganyisa nti bw'aneeyisa obulungi ajja kufuna ejja n'ateera nga ddala mu butuufu togenda kugimuwa. Thumma oluvannyuma ate yawma alqiyamati min almuhdarin ku lunaku lw'enkomerero oyo abadde ku nsi nga yeeyagala ng'ayina ebirungi ne yeesanga ng'agenda kubeera ng'asembezebwamu abo abagenda okubeera nga bayingira omuliro abantu abo basobola okwenkanankana omuntu gwe twalaganyisa ejjanira n'agikolerera n'agisisinkana afaanagana ng'oyo abadde ku bulamu bw'ensi ng'atiba ate olunaku lw'enkomerero tubeera nga tumwaniriza mu bagenda okubeera nga bayingira omuliro ekintu ekyo mu butuufu mu magezi aga bulijjo tekisobola kubeera nga kye kimu wabula oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawejja naye agenda okubeera nga yeeyagala yadde nga ku nsi teyali bulungi ng'ono munne agenda okubeera nga ku nsi yali bulungi naye ate ng'agenda kukomekkereza ng'asembezeddwa mu b'omuliro. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم جكر لناك يناديهم الله لوالكولا بانتو فيقول agenda kubagamba abantu nga batuuse mu maaso ge ababaali nga ku nsi nga basamira nga bakkiririza mu misambwa ne lubaale aina shurakai alladhina kuntum tazumun be bali waabo be mwangattangako ba lubaale bwe mwagambanga mbu
tukolagana nabo nga mu kifo ky'okusaba Allah musaba bo mu kifo ky'okubeera nga mwagala okubukuumi mugenda gye bali beebalibwa mu batuleetire tubeere nga tubalabako naffe tulabe kuba amaanyi abo abaali nga mu ddaala lya Allah be mwali nga musinza. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول bagenda kwogera abaali babamazuka kataka ekigambo ky'okubonerezebwa bye baali nga ku nsi nga basinza ebyo ebitakkirizibwa kusinzibwa. rabbana ayi katonda waffe haulai alladhina aghwayna be bano bennyini boolaba be twabuza. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba abakulu b'ebika bagenda kugamba abazzukulu baabwe nti bano be twabuza bagenda kubawaako obujulizi nti be baababuliza ddala. abasumba bagenda kuwa ku ndiga zaabwe obujulizi nti ayi Allah be bano be twabuliza ddala. oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okulaba nti bonna bakakaseeko ekibonerezo abagoberezi n'abaagobererwanga nga bakakaseeko ekibonerezo bagenda kukakaseera nga mumagamba mu maaso ga Allah nti bano ffe twababuza. naye ng'ekizibu ekyava ku ki agawainahum twababuliza ddala kama agawaina nga naffe bwe twali twabula twababuza olw'okubeera nti naffe twali twabula. tabarra'ana ilaika ayi Allah subhanahu wa ta'ala ffe tubeegaanira ddala wano mu maaso g'okuba na leero nti baalina okukozesa amagezi aga bulijjo okubeera nga bategeera ekyo Allah kye yali ayagala so si kumala gagobereranga muzibe. naye twababuza olw'okuba naffe twali twabula kakati olwaleero tubeegaanira ddala mu maaso go nti butuufu nabo beeryaza amaanyi obutakozesa amagezi gaabwe. ma kaanu iyana ya'budun baali tebasinza ffe era baali tebateekeddwa kugoberera ffe. baali balina amazima ng'eddiini bazimanyizisomwa mu nsi baali basobola okubeera nga beesalirawo ekituufu babeere nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali ayagala. naye nabo tebaakozesa bongo baabwe. kale n'olwaleero naffe tubavuddemu nga tubeegaanira ddala wano mu maaso go nti bagumiikirize kwekyo ekigenda okubatuukako kye wabategekera. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وقيل bagenda gambibwa oluvannyuma lw'okubeera nga buli omu yeegaanye munne buli omu Allah subhanahu wa ta'ala amaze okubeera nga alumiriza nti baali tebasinza ffe wabula baali balina okusinza Allah kubanga nabo balina amagezi ffe twali twabula dda ng'ensi tuginoonyamu byakulya nabo ne bajja nga bagoberera gwabasinga. wakiila bagenda gambibwa ud'u shurakaakum kale njagala munyambe. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasaba katugambe nti agenda kubalagira nti mugende mukoowoole kubanga ku nsi kuno abantu bwe bagenda okusamira batuula we batudde ne bakuba ensaasi lubaale najja emizimu ne gijja emisambwa ne gyogera. kale Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubagamba nti mutuule nga bwe mwatuulanga ku nsi mukube ensaasi zammwe n'engalo muyimbe ennyimba ezaaleetanga lubaale era mubatuyitire naffe wano tulabe. fad'uuhum fada'awuhum bagenda kukola ekyo Allah kyali baabalagidde batuule abakulu b'ebika ne bazzukulu baabwe babeere nga bayimba ennyimba zaabwe ezireeta lubaale naye lubaale agenda kuba mugezi nnyo. falam yastajibu lahum balubaali tebagenda kwanukula kubanga nabo bali babamanyi ekituufu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba wara'awu al-adhaaba bali bamaze okulaba ku kibonerezo ekigenda mu maaso. Allah subhanahu wa ta'ala agenda agamba bwe wara'awu al-adhaaba bwe balimala okulaba ku kibonerezo bagenda kwegomba bagenda kwejjusa balaajane nga boogera law annahum kaanu yahtadun mu butuufu singa baali baluŋŋamye tebaali badde nga balaba embeera enenzibu. naye Allah subhanahu wa ta'ala byabawa buluŋŋamu ne babeera nga basinza ebyo ebyababuzaabuzanga ku ssaawa eno bye bayinza okuyita nga tebikyasobola kusembera we bali wadde nga luli baabiyitanga balubaale baani ba mukasa. naye essaawa yaane ya leero balyegomba nti singa kaale baali baakwata obuluŋŋamu ne baluŋŋama ne batasinza ebyo bitasobola kubeera ku ssaawa eno nga biyitibwa ne bijja. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ويوم جكر olunaku yunadihim Allah lwali bakoola fayaqulu agenda kubabuuza abantu ababuuze nga bamaze okutuuka mu bbaliro agenda kubuuza abantu Allah subhanahu wa ta'ala ababuuze maadha ajabtumul mursalin
kiki kye mwayanukula ababaka bwe bajja gye muli ne babasomera amateeka ga Allah kiki kye mwabaddamu mwabanukula positively ne mubeera nga mukkiriziganya nabo ku ebyo basomesa oba mwabanukula negatively ne mubeera nga mupinga ne mubeera nga temukkiriziganya nabo mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yali yabagamba okubasomesa buli omu yeekebera atubuulire kiki yayanukula ababaka bwe bajja gyali. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فعميت عليهم الأنباء Allah subhanahu wa ta'ala atugeza mu Luganda wano lwa bulijjo tugamba nti bigenda kubakalira ku mimwa bibasobola okuddamu Allah tebagenda kubifuna ebigambo bigenda kubakalira ku mimwa nga tewakyali asobola kubeerako kyaddamu Allah subhanahu wa ta'ala mu kibuuzo kyali babuuzizza yawmaidhin ku lunaku olwo fahum la yatasaalun nga tewakyali asobola kubuuza munne nti tuddemu kifaanana kitya ku kibuuzo Allah subhanahu wa ta'ala kyatubuuzizza. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب نيوم تي النار بيينيا kwebyo bye yakola ku munsi n'afa nga yeenenyezza wa amana nakkiriza bulungi wa amila salihan akabanga kabaasigazzaayo n'akakolamu emirimu emirungi faasa yakuna min almuflihin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa'asubulia wa yakuna alibeera min almuflihin mu bagenda okwesiima. Omuntu singa owangala mu nsi emyaka gyonna gy'oba owangaddeko obeere ng'obadde musamize lukulwe obeere ng'obadde mwenzi lukulwe oli mu abisiyaga lukulwe oli mu bukozi wa byambiyoni lukulwe Allah byatayagala naye oluvannyuma ne weemenya n'otandika okukkiriza nga tokyabiddira n'okola emirimu emirungi kiribadde ati Allah alikufuulamu abo alikuteekamu abo abagenda okwesiima. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربكم رزق الله يخلق أقولanga bw'ayagala ekyo kyaba yagadde n'akikola bw'aba yagadde ma yashaa'u ekyo kyaba yagadde tayitabuuzibwa nti ate ono lwaki wamukoze bw'oti ate kino n'okikola bw'oti. Oyakhtaaru ate asiima bw'aba asiimye n'amuteekako obubaka bwe bw'aba asiimye n'amuteekako ekitone omulala ky'atalina. Ma kaana lahumul khiyara abantu tebalina choice wabula Allah subhanahu wa ta'ala yatulondera n'agamba nti gwejja kuba kino gwejja kuba kiri. Subhanallah Allah erinnya lye litukuzibwe wa ta'ala ekitiibwa kye kigulumizibwe amma yushirikun obutafaanaganako n'abo bye bagenda bamuteekako abo abasamize abo abagatta Katonda n'ebintu ebirala. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وربك يعلم الله من bulungi ما تكن صدورهم ebyo ebikwekebwa mu bifuba byabwe. Omuntu ayinza okugamba wano nti ndi musiraamu naye nga mbutuufu mu kifuba kyakimanyi bulungi nti ebugerera ayinayo essabo ebutambala ayinayo essabo naye wano ku mikolo ku mawulidi ng'anyeenya n'agwa n'eri. wama yu'linun n'ebyo be boolesa abimanyi. Obusiraamu bw'oyolesa kungulu abumanyi n'obwo obuli mu mutima obwannamaddala nabwo abumanyi. Allah talina kiyitaaga kubuulira walisaanidde obeere ng'ekiri mu mutima gwo kyekiri kungulu ate ekiri kungulu kyekiri mu mutima gwo yegwe abeera omukkirizo wannamaddala. Naye si kuba nasaba obugerere si kuba nasaba butambala naye ng'ate wano olaga mu bantu aba bulijjo nti ate oli wakabi ku ddiini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala byonna abimanyi singa obeera double standard abakutegeera bulungi. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله أو يا الله ينيني لا إله تساني كبيرا توالي يوم السنزب وملالا مبتوف وكسنزب وقوينوك سنزا إلا هو كجاكوي الله سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى. Allah subhanahu wa ta'ala yalina okutendebwa okuvedda mu ntandikwa kuno ku nsi gwe tulina okwebaza kuno ku nsi gwe tulina okutendereza wal akhira era ku lunaku lw'enkomerero y'omu y'oyo ajja okubeera ng'atenderezebwa y'omu y'oyo ajja okubeera nga yeebazibwa kw'abakkiriza bali mwebaza ku ekyo kye bali babatuuseeko. walahul hukmu Allah subhanahu wa ta'ala yalina okulamula
oyo gwali batutte mu jjana agenda kubeera ng'akakasa nti ejjana ngiyingidde lwa kusaasira kwe naye so si lwa mirimu gyange wabula obulimu bw'oliba okozeewo kwe kugenda okuyimirira okusaasira kwa Allah akusaasire nti nga bwe wali omuwulize genda ate oyo alibeera ayingidde omuliro agenda kakasa nti ddala mu butuufu Allah alamudde mazima muliro gwe gubadde gunsaana okusinziira ku bye nakola mu butuufu mu jjana mbadde sijaayo era nga siinayo kisaanyizo na kimu okusinziira ku mirimu gyange kale okulamula Allah subhanahu wa ta'ala kuli mu mikono gye wa ilaihi turja'un ate eri Allah subhanahu wa ta'ala mwenna ye wali obuddo bwammwe buli yenna atambula ku bulamu bw'ensi eno. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل باقام أرأيتم جاكلا منبولي إن جعل الله عليكم الليل سرمدا سنغا الله باتيري الديونا بكولي چرونغا چارو بيريرا إلى يوم القيامة فككرنا قرآن كمريرو من إله أن يسنزوا غير الله تلي الله سبحانه وتعالى يأتيكم بضياء أصبروا كباري تريج تانغالا تمسنا مكولي منيمو أفلا تسمعون أبانتم يفد بنام كولي رزبي الدرات مشاوريرا يمسبرا كولي أنت الله سبحانه وتعالى إبو بيابا غامبا بيبين بينزا ويرا ياساني دوك سنزوا إكا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل بقى ميرا أرأيتم جكرا منبولي إن جعل الله عليكم النهار سرمدا singa Allah baba tereddewo obuddo bw'emisana nga bwalubeerera ila yaumi alqiyama man ilahun mpaka ku kiyama ani katonda oyo gwe musinza ghairullahi atali Allah yatikum bilailin asobola okubaleeterayo ekiro taskunuuna fiihi mubeere nga muwummuliramu afala tubsirun nekyo kibalemye okulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bye yabikolera yasaanidde okusinzibwa. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن رحمته كسنزيرا كساسرا كنيتساتي تيتيريفو eri abantu جعل لكم الليل والنهار يتutera wekiro n'omusana litawalitaskunu fihi musobole okubeera nga muwummulira mu kiro ekyo ate obudde obw'emisana mukoleki walitabtagu min fadlihi munoonye ku birungi by'alina mu nsi muno ebiyitirivu walaallakum tashkurun oluvannyuma lw'okubifuna ate musobole okwebaza naye abantu abasinga obungi ebirungi bya Allah babirya babinywa babikozesa beeyagala naye akeebaza tewali nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti wa qalilun min ibadiya shakur abanneebaza mu baddu bange ndaba eno batono nnyo. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم جكروا لناكو الله رواركو ولا بانتو فيقول أجند جنبا بانتو أبالي أبكسمزي أين شركائي الذين كنتم تزعمون ببالي وابو بموانغا تانغا كوبارو بالي نيمزيمو نيمسامبا بموالينغا كنسينغا مباتيزا بانتو نتيابو بيباكولا غناني الله سبحانه وتعالى أجند كوبا سبابا غامي انت مباليتي تبالابي. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونزعنا تجند كسولايو من كل أمة مبلي أمة mubuli kibinja ky'abantu ekyali kiyise ku nsi kuno tugenda kujjayo shahidan omuntu agenda okukiwaako obujulizi nga ye nabbi waakyo tugenda kumugamba buli nabbi wa kibiina kye jangu obujulizi ku bantu bo ddala mu butuufu bye wasomesa bye baakola oba bye wasomesa baabivaako ne bakola byabwe fakulna tugenda kugamba hatu burhanakum muleeta obujulizi bwammwe obulagira ddala nti Allah subhanahu wa ta'ala
yabalagira okusinza ebitali Allah muleete obujulizi obulaga nti bannabbi bwe twabatuma okubasomesa tawhidi babasomesaamu shiriki muleete obujulizi obulaga kubanga bwe baavaawo mwakola shiriki muleete obujulizi obulaga nti be babalagira okukolera ddala ebyo bye mukola ebyawo ng'okusinza ebitagasa. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abantu abaali nga ku nsi kuno nga beeyisa kisamize abagambye muleete obujulizi obwabaleetera okukola ebintu ebyo ddala bannabbi bwe babeera nga bye babasomesa ebintu ebyo mumbuulire muleete obujulizi. Faalimu bagenda kukitegeerera ddala bakimanye anna alhaqqa lillah nti amazima ddala gaali Allah kweyekka yali alina okusinzibwa so si kintu kirala era Allah iwa amazima ow'eddala yali alina okubeera ng'atiibwa. Wadalla anhum bigenda kubabulako birubaale makanu yaftarun gye baali nga bafera nabyo abantu gye baali nga bayiyayiyaawo nga bajwetekawo bijweteke ndibyo ebisaanidde okusinzibwa ne baleka Allah subhanahu wa ta'ala ku ssaawa y'ekiyama baligamba babiyite bijje mu maaso ga Allah birabe bigenda kubabulako tebigenda kusembera wali Allah era nabo bagenda kukitegeera nti mu butuufu yalina okusinzibwa wannamaddala yali ateekwa kuba Allah naye ddala mu butuufu baabula bubuzi. Allah subhanahu wa ta'ala alyoka ababonereze nga nabo bategedde nti bwe baali abakyamu. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وإن قارون مزما قارون يالي مغغا ekigambo قارون wano ino kyetegereza kyanjawulo ne Harun yali muganda wa Musa alayhi salam so ne Qaruna yali muntu mugagga mu famire ya Musa alayhi salam nga Allah bwagamba nti inna Qaruna mazma Qarun oyo gwe muwulira kana yali min qawmi Musa mbantu ba Musa alayhi salam yali mwana wa mafamire ya Musa fabaga alayhim naye bambi n'abeewaggulako n'afuuka kiwajo olw'obugagga Allah bwe yamuwa wa atainahu twamuwa min alkunuzi amawanika ag'ebika by'enjawulo ma inna mafatihahu nga mazima ddala ebisumuluzo by'amawanika ge ge yalina amasitowa latanuu'u gasobola okulemererwa bisobola ebisumuluzo ebyo okubeera nga biremererwa okwetikka bil'usbati ekibinja ky'abavubuka abawera 40 ulil quwwa nga bamaanyi ng'abali mu kitundu kyewammwe singa muba mubakuŋŋaanyiza 40 ne mukuŋŋaanyiza ebisumuluzo ebyali bisumulula amasitowa g'ebyobugagga bya Qaruna nga tebasobola kubeera nga babijja mu kifo. إذ قال له قومه جكر abantu bere bamugambako la tafrahu lika kusanyuka nnyo kuyita noyita we wandikomye inna allaha la yuhibbu alfarihin Allah tayagala abantu basanyuka ne bayita we bandikomye sayagala nnyo abantu ababeera nga baweereza eddiini ye nga beyambisa obugagga bw'abawadde. wabtaghi fima ataaka allahu ad-daara al-aakhirata wa la tansa nasiibaka min ad-dunya wa ahsin كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغي نبامغامبا نونيا فيما آتاك الله يبيوكاك الله بيكوا تكسبوا بيرينغو نونيامو الدار الآخرة نكمرر النونجي ونونيم النيوم بينكمرر النونجي كايجانا وقد سوبكاكبو الله سبحانه وتعالى ويكوا ولا تنس نصيبك من الدنيا والدين لا تساني كويرا بلا مغابو من منسي chakala munsi nga bwali chakadde mu ngeri entuufu Allah gyayagala yambala mu ngeri ennungi Allah subhanahu wa ta'ala okusinzira ku bugagga bwakuwadde obugagga beera ng'obweyagaliramu ku bulamu bw'ensi mu ngeri etamenya mateeka naye ng'ate teweerabidde kukolerera Allah subhanahu wa ta'ala enjo y'emirembe gyateekerateekera abantu ku lunaku lw'enkomerero. Wa ahsina ateyisa bulungi abalala kama ahsana Allahu ilayka naawe nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakuyisa obulungi nga tumaze kukola application. Wala tabghi alfasada fil ardi dhikra okubeera ng'osaasaanya olw'obugagga bw'olina muno mu nsi obwononefu. Inna Allaha la yuhibbu almufsidin Allah tayagala bantu boyesa mu ngeri y'aboonoonyi ng'abadde abawadde obugagga ne babeera nga babukozesa mu ngeri enkyamu. Qala innama utiituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihim almujrimun.
qala n'agamba innama utituhu ala ilmin indi ebyo bye muŋŋamba nti katonda yabimpa awo mulimbye kubanga ebintu bino mu butuufu nabijja mu magezi gange ge nnina nintetenkanya nembeera nga mpulaninga ekiro n'emisana kwe kufuna obugagga buno so si bya katonda bye bwe muntiisatiisa nabyo nti mbikolemu enju mbikolereremu akhira ebyo sibiriimu ebyo nakozesa amagezi gange nakozesa okumanya kwe nnina kubanga nasoma kubanga ntegeera alam ya'lamu musajja tamanyi yali takimanyi nti anna allaha kad ahlaka min qablihi min alqurun nti allah yazikiriza abaamusookawo emirembe emiyitirivu man huwa ashaddu minhu quwwa abaali bamusinga amaanyi wa aktharu jam'an abaali bamusinga okubeera nga